Empaka bazita miskavi Uganda, mpaka za bakyala abali plus size era nga mpaka za bwana lulungi ng'endala zonna. Tuli basanyufu nti Speaker wa Parliament tuze ne tumunyonyola mu kiwandiiko kyaffe kye twamuleetera mu petition era n'akitegeera amangu ddala tekitute na dakiika 2 era n'atugamba ajja kutegeeza flow ya Parliament nti empaka ziri okay nga abalala bonna bwe badde balowooza. Kati tosobola kujja mubiri ku muntu era empaka omuntu bw'ajja ajja yenna ng'omuntu. Empaka ez'obwannalulungi ziina ebintu bye zijja zoolesa okugeza amagezi, enjogera yo eri abantu, obuvumu bwo, entambula yo. Zino mpaka za bwannalulungi tetusobola kwawula bulungi ku bakyala naye nga kyenjagala abantu bajja mu mutwe nti ogamba nti empaka zigenda kuleeta abantu okwetunda n'okuddeyo bagambe bano simanya abawala bagenda kukola batya, abamu bava ku street beetunda. Bya bulimba oli yasituka n'atandika okukola ekintu kyekulimba ensi naye ng'ate amazima nze nga lina kubanga nze nakola longi. Okusosolebwa kwegamba si nti kusosolebwa passe naye omuntu adde tavangayo na kirowoozo kitunuulira abakyala abasinga obungi nti bakyala ba plus size era nga tavangayo na kirowoozo kibalowooleza nti bambi nabo basobola okwetaba mu mpaka ez'obwannalulungi era ne bawangula ate ne basobola okukiikirira ensi yaffe Uganda ku mpaka endala ezitali za Uganda yokka naye Africa n'ensi yonna. So nze ndaba nga guno mukisa munene nnyo okubanga tugenda kusobola okubeera n'empaka zino era n'ensi etegeere nti Uganda erina abantu ekikulu ekirala ku kye bamanyi ate nga abangi. Ffe tuli bagumu nnyo. Okuvuma si kibi kubanga buli omu ekintu alina engeri gy'abajja akitegeera. Waliwo omuntu era nakati bwe twogera jjo kitegeera nga kimaze okubaawo. Okuvuma si kibi naye ekyensinga okwagala nti n'oyo abadde avuma ategeere nti zino empaka teziriiwo lwa nsonga eyayogerebwa wabula mpaka za bwannalulungi era bw'obanga okyalina okubuusabuusa nga 26 April ajja alabe kye twogerako. Nze Ann Mungoma, nze CEO wa Miskavi Uganda. N'abakiikirira nalaba Honorable Nankabirwana naye yagamba bannange nze simanyi kye muliko naye nze ninawo naye nga bangi abaatulwanirira kubanga balaba nga ekintu ekiri mu buzibu era nga kintu kirungi era mbakuutira mujje mu bungi kubanga simanyi nabakwogera mujje mukiikirira constituency zammwe mu Miskavi mujje mulabe muwe report entuufu bwe munaddayo mu sitting. Abaana abakewandiisa basukka mu 2 ge mazima bano bendeese is not even a quarter betuze nabo abaana bangi naye tuba tesobola baleeta bonna olw'ennamba gye batusabye naye nga abaana bangi era conditions ezitandika omwezi ogujja bajja kuba nga mubalaba over 200. Tetuli babulambuzi naye nga tuli ba tourism ambassadors. They are over 200 is what I'm saying. They are over 200. I don't have the right figure, but the last time I checked, there were 238. So today they could be 270 or even 300, but they are over 200. So what message do you have to the members of Parliament? The members of Parliament, I would like to salute them for bringing the motion about Miskavi Uganda on the floor of Parliament. For some of us, we felt honored when we saw almost 90% of the Parliament appreciate this. And we would like to say, even with the misconception that has been, the truth, I'm speaking as the CEO of Miskavi Uganda, this is a beauty pageant with a different category of plus size ladies. So are you ready to go? So much more than so much, if it is correct. I would love to have all of them there. I want every Ugandan to be there. We are going to make sure that at least someone can be able to attend. We are going to provide affordability.